nandibadde siziika kubanga story yonna yonna bwe njigoberera bwe nti nyina we ntuuka ne ŋŋamba singa saakyala awo nali ngenda fiirawo era Maria bw'amala okutuuka bw'ati kwegamba yo ensi tesaasira oba ofiiriddwa oba tofiiriddwa ensi esigala etambula omaze okufiirwa waliwo ali mu mochare ayagala treatinga mulambo kati mu maziga ge nali nkulukusa nga ndi wano ndi bwenti wa mochare najja nangamba bro twetaaga sente leeta tugende tufune eddagala twagala treatinga mulambo go banaye ogaba banaye tewali budde ensi ino tambula leeta emitwalo 15 banaye nyina emitwalo 6 kati ate uyono byayogera paka we twateesa bagenda ne bamutreatinga nali siimirirangako kulamuza case. That was my first time. Nenga n'amaziga gampitamu sente zonna zonna ze nali nyina nazikwata nengula case yali esinga ye nalowooza nti oba oli awo singa kibadde kintu kirungi Maria yandikyagadde nenjigula era kyali kyannaku nnyo okuddamu okulaba ku Maria nga takya breathinga. Nawulira ennaku ku mutima gwange naye nga byonna byonna sirina kyabikolera oba oli awo nandibadde nkaaba essaawa zino naye nakaaba amaziga mangi nga Maria yakakutuka era ne mu kuziika ndowooza sijjukira kukulukusa maziga newe nali mpa speech newe nali ku ntaana saakulukusa ziga. Maria nali mwagala so kyabeewunyisanga nnyo naye oba oli awo nakikola ate era ne kiba so bw'oba olina omuntu gw'oyagala nkizeemu just like how I said nga tuziika Maria nze singa gwali mukwano nga gwe gwali gulina okuwonya Maria teyandifudde. Maria teyandifudde kuba namwagala era singa mukwano lye lyali eddagala yali tajja kufa. Oli awo simanyi state gye nalimu nze ne Maria, simanyi twali tuyimiridde tutya nze ne Maria n'akwata ekkubo n'agenda. Oba oli awo ebirooto byonna byonna ebintu byonna byonna bye twali tulowoozezzaako tuukako twali tutandise olaba gye tulaga n'otulako ewaka n'ogamba awungezi kanabe ku movie kyala n'akufumbira naye kanfune ku kyokunywa mu fridge n'ogenda n'okijja mu fridge just tubadde twakabeerawo banga tono nnyo Maria talina na kimu kyanyumiddwa. Obulamu bwe twali twabulowooza oba oli awo tubadde tutandise olaba gye tulaga. Maria n'agenda naye oba oli awo embeera ya Maria obulamu bwange ne Maria nandyetaaze okubaako kyenjogerera kyembadde nsiba ŋŋamba mikwano gyange bintu biringa 2-3. Ekisooka bw'oba ogenda okusisinkana omukazi oba omukyala abavubuka bw'oba olina omukyala gw'ogenda osisinkana oba omuwala gw'ogenda osisinkana ng'olowooza gw'ogenda obeera naye obulamu bwo bwonna keera ku makya noonyereza famire ye omanye famire ya mukyala wange how do they react nga tuli mu ssanyu, how must they react nga tuli mu nnaku. Wakitegeera bagenda kulaba batya bwe muba nga mulina kye mutuuseeko bwe muba nga mulina we musiraanidde. Ekyo kyekisooka. Ekyokubiri abavubuka kino sikigamba muntu yenna mukulu amaze ebbanga lyonna amaze ebbanga mu bufumbo wabula nkigamba omuvubuka ali eyo
Yes. Olina girlfriend wo oba oli awo wife wo oba oli awo husband wo oba oli awo boyfriend wo. If you have people you love, show them before they are gone. Yes. So. Nze ndi musanyufu nti oba oli awo. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Lumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Abalungi abali ku HK Media, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenze Hadija Kigozi, mwebale kutulaba, mwebale kusubscribinga. Njagala nnyo okwogerako n'abaana abalenzi. Naye ebiseera ebisinga abaana abalenzi tebantuukirira, bantya balabika. Kati Dani ono nze yamwenoonyeza nga njagala okuwulira ku mboozi ya Dani okuva lwe yafiirwako girlfriend we omwana omuto ku myaka gy'aliko okufiirwako omukyala. It is not easy at all. Twagala tutegeere depression yagiyitamu atya, ali atya, ate n'abasobola okwogerako naye ne wobeera ng'oli eyo ng'oli gayi w'amaanyi osobola okujjako mu inbox eno oyogerako naye mubeerako n'engeri gy'omugumya. Mwebale kutulaba, mwebale kutwagala, mwebale kusubscribinga. Aba Platinum Wellness Spa mbatumiddeko nnyo, aba Natural Hub nammwe mbaagala nnyo, poza ate ne mukwano gwange Paula Kids and more. Naye nkwagalira ddala. Nsanyiza okulaba. Nange okusanga. Ndi bulungiko. Naye era si nnyo. Amanya mpitibwa Daniel. Era nga mbeera Nansana. Nansana gyensula. Oli muyimbi? Siri muyimbi. Toyina position yonna gy'oholding, just oli muntu wa bulijjo? Ndi muntu wa bulijjo. Just nti oba oli awo mbeerawo kubaako kuyambako entuuso eri baana kubanga nga natandise kwogera ku kintu kya kuyamba baana yali idea ya late Maria mukyala wange. Twali tukola charities naye nga tuzikolera munda. Nze yakitandika nga nzikolera munda. So nakera ku makya nangamba, you know what, kyaite tuzitwale wabweru, waliwo abaana abali obubyo singa ate abantu baffe. So idea nengibayinga era tubadde nga tukola charities. So kyekyo kyenkwasaganya. Mwasinkana mutya ne Maria? Maria namusisinkana ku Facebook. Buli omu gwe nkigamba akyewuunya, naye ndowooza namusisinkana mu biseera bya COVID. Maria wagendedde okufa mbadde maze naye emyaka 4 ndowooza n'ekitundu. Bwe tusisinkana ku Facebook twayogera ne tubaako enzikiriziganya gye twatuukako. So we met. Era bwe twameetinga ne tubaako bye twayogera. Mwamala bbanga ki nga mwogera ku Facebook nga temwerabangako? Ndowooza COVID yali yakatandika. Ebiseera bya COVID ebyo internet, Facebook kwabeerangako abantu. Buli omu ebiseera ebisinga yabimalanga ku internet. Facebook, WhatsApp, Twitter, TikTok. So abantu ne bajja ku Facebook nga bangi. Abantu ne bamala obudde ku Facebook ne ba creatinga groups, ne ba creatinga chi. So Maria namusinkana ku Facebook ne mala naye ndowooza COVID yenna nga twogera bwogezi. Ndowooza twamala ebbanga lya mwaka nga gumu nga tetumeetinga. Nga temwerabangako? Yes. Era ndowooza muzeeyi yali anaatera otuta ate COVID n'addamu ne batuggalira ddala ne tuwulira ennaku. Neera twamala ne tusisinkana
twasisinkana mu kibuga ne tutuula ku mmeeza ne twogera ensonga zaffe. Actually nalowooza nti oba kyali kiteekeddwa kubeera nga oba oli awo bwe wandigambye nti tugenze tusisinkane just kweraba then buli omu adde ewaabwe. Naye we nasisinkana Maria natuula naye ndaba nga oba oli awo siteekeddwa muleka. Kyali kisufu. Kwolwo lwe mwasisinkana lwe lunaku lwe wamutwala ewaka? Lwe twasisinkana si lwe lunaku lwe namutwala ewaka. Nyina mukwano gwange bamuyita Kelton, najja naye kuba nze oba oli awo bigambo bye nali nyina okukozesa byali bitono. Kelton ayogera akyali wange. Kulira abantu bagamba nti ate tolina kutwala kyaliwo kusisinkana mukazi gw'ogenda sisinkana. Ate ekyange kyali kyanjawulo cause Kelton si muganda wange mu maama, si muganda wange mu taata, naye twakula ffenna tulinga baluganda. Kati ate antegeera nnyo, asobola okuntunuulira bw'ati n'amanya ati kati olina mugamba bw'oti n'akimugamba. So nagenda ne Kelton nensisinkana Maria. Already Maria nali namwanjulayo wa Kelton even before we met. Ng'omugamba nti omuwala twogera ku gundi ku Facebook. Kati ne Maria najja okumanya Kelton nga tetunasisinkana. So etwasisinkanira twalinga abeeraba ne twogera ebigambo bye twayogera. Kelton ate na baka engeri gya kisusse ennyo. So Maria nantegeera nange ne mutegeera. We separated, nadda ewaka nange nenzira ewaffe. Maria yali musawo. A nurse. Yeah, she was an enrolled nurse. Era yali akolera Ntebe. Nze nali musawo nga nkwasaganya Habo. Nali nkolera muzeeyi wange yalina eddwaliro lya Habo ekireka. Naye nga muzeeyi wange bamuyita Kamyufu Augustine. Ayina eddwaliro lya Habo. Abeera kireka gyakolera. Eddwaliro liri kireka abeeramu ennaku 2 mu kibuga. Then Maria yadde Entebbe, nze nenzira ewaffe ekiboga. Ekireka. Eddwaliro liri kireka naye tubeera kiboga. Wali obeera kiboga mu kyalo? Yes. Nojje ne Kampala osisinkane Maria? Definitely. Wow. So kati omuwala ow'etawuni bwe yawulira nti gwe ow'omukyalo omudeetinga yagamba atya? Actually nze najja nga manyi ngenda sisinkana muntu wa kibuga. Era najja nga netegese cause nali mbaddeko mu kibuga era nga mbaddemu nnyo. So tewali kipya. Bwe banyambala nali nkimanyi, bwe kiba buli kimu nali nkimanyi. So bwe natuuka ewaka ne tutandika okuddamu okwekubira amasimu era okutema story nti twatuuka ekiseera nga oba oli awo twetegedde. Maria nadduka ku mulimu nange nenziruka ku mulimu. Gwe wali ekiboga okola mulimu ki? Kiboga nali nyina ebyuma bye nali nkwasaganya nga nkebera balwadde. Ebya Habo. Then Maria yali akola nga nurse ku ddwaliro gye yali. So naddukayo ku mulimu nange nenzirukayo ku mulimu nga tumaze okukkaanya nti okay, ne tusisinkana mu kibuga ne tubeera ewa Kyali waffe. Naye tugenda otuuka ewa Kyali waffe nga embeera si nnungi kubanga ennyumba twagisulangamu abalenzi 3. Nze ndi wa 4 n'omuwala wa 5. Ne tubeera awo. Maria nalemererwa okuddayo ewaka, nenemererwa okuddayo ewaka naye nga amasimu gatukubirwa. Oliwa kwetaaga ku mulimu, emirimu gigootanye, toliiwo. Maria bamukubira amasimu. Ne tusalawo tubeere ffenna. Mu mbeera eyo simanyi oba kyali kinaye twasalawo tusigale mu eyo embeera. Kati bwe wajja okuva ekibuga ne Maria n'ava Entebbe ne musisinkanako omulundi ogwokubiri. Kati mwabeerawa? Nga bwe nkugambye nti mu kibuga nali nyina Kyali wange. Mwasisinkana wa Kyaliwo? Mwasisinkana wa Kyali wange ne munnyonnyola embeera nga bweri ate yali antegeera. Ne tubeerawo
olunaku olwasooka wiiki eyiseewo wiiki eyokubiri embeera etandise okubeera embi tetulina kyakulya so waliwo kampuni bagiyita wave yali mpya nga yakajja ng'enoonya abantu bagenda giranga. Kati awo nga Maria omulimu agusuddewo? Maria omulimu agusuddewo bamukubira amasimu. Nga takyagenda ezo zamala nnaku nga mmeka? Kyatwala ennaku nga ndowooza wiiki namba n'ennaku ezigwamu nga bamukubira amasimu. Nga tagenda kukola? Tagenda, n'essimu n'agijjako nange nenjijjako nzijukira ne layini ye gye baali bamanyi ennyo yasooka n'agimenya. Ne tubeerawo awo so bwe twawulira nga Wave eranga ne tusalawo tugende twewandiisa. Wave yali ekola biki? Wave eringa abolaba mobile money. Sendwave kuno okuli akanyonyi ka blue. Ne tugenda tutandika gikolera ne tukuba haso ne tutambula tukola babiri nava mu Nansi nova mu Habo ne mujja ne mufuna omulimu we. Yes, kati nga mukolanga bani bakashya? Twali tukolanga ba distributor ba Wave. Nga mutambula do. So tukira twatambulanga distance ey'eddakiika nga 5 ate tunnawumulamu. Tambula distance dasaawa nga 2 tunoonya like living kubeerawo nga tetulina n'omu gwe tutaataaganyiza cause ku side yange baali bakiwulira nti nadduka ewaka nga sina n'omu gwe neetaaga kubira, ku side ya Maria nga tewali n'omu gwe yeetaaga kubira kuba baali bakambwe ennyo ffenna gye tuli. So ne tukuba hasa eyo tukuŋŋaanya obusente buwezeemu katonotono tuguzeeyo omufaliso gwaffe ogusooka gyesanyu ndowooza. Ebyo ebiseera byonna we mwafunira Wave mwali era mukyasula wakyaliwo? Yes, twali tukyasula wakyaliwo waffe. Kyaliwo nga yali akwagala. Tuguzeeyo omufaliso gwaffe ogusooka ne tusanyuka nnyo naye kyali wange yatuuka ekiseera ndowooza n'awulira akazito ne bimutama. N'atugamba so that was Kawempe. Nenva Kawempe nenkubira ate kyali wange omulala Wera Maganjo Kelton ye yali already yajja dda ku kibuga. Tugenda ne tubeerayo kati ennyumba gye tuyingidde erimu abalenzi 6 ndi wa 7 Maria ye muwala ekalimu. Tuguzeeyo omufaliso ennyumba ey'okubiri eyakyaliwo e Maganjo. Yes, tuguzeeyo omufaliso gwaffe ogusooka ne blanket tuwulidde essanyu. Yalinga achievement. Tuwulidde essanyu kuba tumanyi nti niwe tusula ku street guba gwaffe so twagwagala nnyo. Omufaliso gwali gwenkana gutya? Mufaliso simanyi bya inch simanyi bya like 4 inch ennya 5 by 6 by 6 3 by 6 ogusookerwako. ya mufaliso yali 3 by 6 ne tubeerawo mu eyo embeera so ne tugubeerako ne tukuŋŋaanyayo ku busente. Twali ba savings balungi tusavinga mpola mpola. Sendwave yali ebasasula sente mmeka? Sendwave ebiseera ebyo we yajjira yali egaba sente eziwera kubanga bw'oba wali mukozi nnyo ate Maria yali ayagala okukola nange nga bakusasula okusinziira ku namba y'abantu gy'oba okozeeko bw'oba oyingiza. So twakolanga nga wiiki olusi bakuwayo 6 7 so bwe kityo bwe kyalinga. Ewiiki nga bakuwa 7? Kisinziiranga engeri gye walinga okola. Emitwalo 7 wiiki wano mu Kampala ogimanyi obulungi. Ate nno tezigyali 7 gyokka katugambe kalinga 1.4 kozi muba muli babiri. Twalinga babiri nga tukola ne tugatta so twasavinganga ne tusavinga tuka ekiseera nga tusavinze ekiwera. Ebirooto byaffe byonna byalinga kubeera wamu. Tuka ekiseera tuwezezaawo miliyoni zaffe nga 3 tuyingidde miliyoni 4 ne tulowooza oba oli awo tandikayo ka kiriniki akahabo oba kana aka Maria medical Maria. Maria n'akibayinga documents ze yali azirina tunoonye ekifo tugamba ate tugenda kukola mu kibuga mwetaaga omuntu alina kiriniki ennungi
katugende mu kyalo. So we moved ku Hoima Road Busunju. Simanyi oba ogimanyi. Busunju. Mpulirayo buwulizi. Ne tugendeyo ne tukoleddwayo lyaffe eryasooka. Tugasegasa obusente tusevinze tubaddemu tukoze tubaddewo. Klinika erabiseeko tukozeeyo ka kiriniki kafe akasoose. Tutambudde mpola mpola. Tuguzeyo ne ka TV. Smart TV. Awo ku ddwaliro we mwali musula era. Ku ddwaliro twali tusula. Tuguzeyo ka TV. Obulamu butandise tunyumira. Kawungezi tutuulamu awo ne tulaba ku mawulire. Ne tulaba ku mbeera nga bwetambula. Kale ne tugamba weewaawo Mukama weebale. Tupakasa mpola mpola tubeezaawo obulamu. So natuuka ekiseera nga Maria ndaba nga ate ebigendererwa bye si nti oba kubeerawo nkya, wabula nga alina emboozi za kunyumiza ate ng'olaba ali wala myaka nga 2-3 mu maaso 5-10 nga mukazi akola nga mutetenkanya. Ne tubeerawo era ndowooza awo wennyini wenna teeseza ne Maria ne tugenda ne tukyala ewaabwe, kubanga ekisooka twali tufuuse abantu ab'obuvunaanyizibwa, ffe twali ba Advent. Tuli ba Seventh Day. Nga tusabira ku kanisa ya Seventh Day Adventist Church Busunju. Ng'ekkanisa yonna eraba kapo y'abavubuka abeewaayo okulabika nga bakola ogenda maaso. Ekkanisa ng'eraba kapo y'abantu abeewaayo okuweereza Katonda, nga tukeera ku makya ku Sabbiiti ne tugenda ne tusabako. So ekkanisa soko simbe wakati wano we mugira we muli mu kibuga bazadde bamwe bamala ne bategeera nti kati oli ne Maria ne bategeera nti oli naye oba wo wonna nga mukyekwise. Actually ndowooza nze yaddayo keeka ne Maria ye teyaddayo. Maria teyaddayo kubeera basigala bamukubira amasimu, naye nange muzeeyi wange yali tamanyi wendi, just yamala nandabako era nanyombesa nnyo okulabika nga namulekerera. Nenzirayo nensinkana Maria ne tubeerawo ku kiriniki, kanisa netwagala nnyo netuteekateeka netugamba mugende mukyale kuba twagala obbawo obuweereza mu kanisa ate twagala nga muli bagatte. So netukeera ku makya. Obuweereza mu kanisa bwe bubeera butya? Obuweereza mu kanisa gambanga abadinkoni kusolooza birabo. Kwaniriza bantu. Ushering, yes. Okay. Netuteekateeka netugenda netukyala era famire ye ndowooza awo nesanyuka nnyo. Famire ya Maria nenjagala, famire yange nenjitegeeza nenjagala, netuddamu netutambula mu kitangaala. Abazadde bategedde. Netubeerawo mweyo embeera, kiriniki ekuzeemu, naye ate tugitunuulidde nnyo kwe tulina okujja ekyokulya, tulina okujja ekyokussa mu charity abaana. Kati gundi support gye watwala wagijjawo yagula ebintu ebyagendebwa aba Maria wakyala? Yes, nakyala. Of course I had friends. Nembakubira ab'ekkanisa yange nembategeeza bannaye newankubadde ndiwo ne Maria mu bukyamu naye badde nsaba munkwatemu. Tujja kwetegereza. Ne bansondera emitwalo gyali 5. Gye wakozesa okukyala? Yes. Nengulayo sukaali, nengulayo emigaati, nengulayo n'ebisigadde nengenda nenkyala. Wow. That is amazing. Wano ffe tubadde tumanyi okukyala olina okwetaaga like 20 million. Actually ndowooza ne 1 million nayo nnene nnyo kubanga ndowooza zagwera nga 80,000 amafuta ge twassa mu motoka. Mukwano gwange yeyampa emmotoka. Yes, I had friends. And friends. Nosanga nachwejwe ku TikTok. Just okugenda obugenze omusajja okujja wabo okukyala ayagala obukadde 2.
nze ne Maria twali twakkiriziganyanga buli omu amanyi munne. Siga nti oba Maria yali amanyi nyina ssente oba ki. Maria yali yantegeera. In fact ku nsi ya Mukama ye muntu gwe nali ndabye eyali antegedde mu bantu bonna be nali ndabye. So twabeerawo mu embeera nga tuvuddeyo kukyala bulamu ne butambula. Tukozeewo charity awo like twasuulako enjala. Songa lwaki tukola charity Maria yakitandika. Songa lwaki tukola charity twali tusuzeeko nga we are hungry and at the same time angry. Nga n'ekyokulya enkya tetumanyi kigenda vaawo. So kati Maria we twatuukamu eyo embeera tulina ku mmere ngenda okomayo waka nga alina abaana baleese awo bawa bafumbidde. Nga bajjeewo Abaana batambulanga ku street nga balonda bicupa. Nga bagamba mujja mubeere. Nga bagamba kawungezi muyitireko wano nja bategekera ekijjulo. Era ogenda okomawo nga yabafumbidde. So ne muganda ne charity eno tusobola ogitwala wabweru tugiwandiisa ne tufuna aba supporters ne tukola ekintu ekirungi. Bwetyo ne tukitambuza. Tuguze motoka yaffe esooka. Bali bagiyita Alteza. Alteza was a sport car. Maria n'agyagala nnyo. Ate obulamu bwe twali tutuuseemu nga tulaba bulungi nnyo. Tulina emmotoka, tulina eddwaliro, tuva e Busunju ne tuyingira ekibuga, tuzeesuubula ddagala, tuzeeyo mu mmotoka. Cause at first twayingiranga ekibuga mu taxi. This time round tuyingidde ekibuga ne sport car. Tulimu babiri twatuulanga mu taxi n'osanga kapo ng'etudde mu Sienta, etudde mu Forester, ogamba mwami n'omukyala balinamu akaana kaabwe. Wow. Nga tuli mu taxi. This time round tuyingidde ekibuga tulimu babiri. Back seat teri aliyo. Like buli omu ng'atwetegereza. Emmotoka gye twali tuvuga yali nnungi. Nga sound waayo munene. Ng'etuula ku ttaka. Ate nga nange yali agivuga njivugisa malala. So kati nga buli omu bw'agyetegereza agyegomba. Nga tutuula mu mmotoka ne tuwulira essanyu kubanga oba oli awo bye bimu ku birooto bye twali twagala. Ntuuka ekiseera eddwaliro ne tulaba nga teri kyatumala. Maria afunye olubuto. Eddwaliro terikyayingiza, profit mutono. Maria afunye olubuto omwezi gumu 2-3 4-5. Obulamu bwa Maria ne bukyukamu. Eyalinga akola emirimu gye anafuye. Olwo tulinga mu 2-2 mu 2 nga gwako. Tulinga mu 2-3 wakati. Obulamu bwa Maria bukyuse. Takyetegeera. Mwezi gwa 7 guugwo gw'omunaana kati embeera ya Maria n'ekyuka. Ate nga Maria mpulira mwetaaga mwagala. Cause natuuka ekiseera ne missinga the way we used to move. Embeera ya Maria n'ekyuka otegeeza ki? Obulamu bwa Maria like natuuka ekiseera ng'ali weak. Ng'ali weak ng'omuntu w'olubuto. Ali weak, alwala mbeera bwetyo. Kye nakola ne ngamba Maria ngenda kujja wano eddwaliro tugenda liggalawo. Tetulina ssente naye njagala omwana waffe akulire mu kifo ekirungi. Ne tuggalawo eddwaliro ne tuyingira ekibuga ne ntunda emmotoka ne tupangisa apartment. Kye bayita starting afresh. Yes. Kati ng'otunze emmotoka eddwaliro livuddewo ozze ssente ozitadde mu apartment etayingiza yadde 10. Kubanga wali oyagala mukyala wabeere n'obulamu obulungi, waliwo sinki, waliwo ekiyigo. Wali nalaba nga amenyekanya amazzi ate agenze wali ku kidomola ate wali erya agenze shotika agenze aguddewo afulumya ate kati ate afulumya agenze kwera eri ate kati kale kweganga ndaba amenyeka nnyo. Kye nakola nga ntunda emmotoka tujja tufuna apartment nga mbaako eddwaliro lyensasula buli kimu kyali bayeetaaga.
sente ezo nga nsasula babeere nga babala oba afunyemu buzibu ki ajje ku ddwaliro. Byonna byonna oba oliawo nabikola nga njagala Maria abeere bulungi era kye nali njagala. Ne bakyali bange abamu bantunulira ne banneewuunya baga oli mukyala wange. So ne tubeerawo ku apartment bulamu ne butambula. Apartment mwagifunawa mu kiseera ekyo? Apartment twagifuna Nansana. Ne tubeerawo mpola tuba tuyingira December nga 9 Maria n'azaala. Essanyu lye twali tufunye ku nsi ya Mukama ne tugamba thank you God, twebaza Katonda tufunye akaana. Maria yazaala akaana ka baby girl. Akaana ako kubanga nali sisuubira nti tuyinza otuukawo awo nti tuyinza n'ozaalayo akaana oba oli awo tuyinza n'okubeerawo ffenna paka Maria lwalizaala. Lwaki wali tokisuubira? Kuba twali bavubuka oba oli awo nga tetwekkiririzaamu. Naye bwe twazaala omwana ne ndabanga mukisa Katonda agutuwadde. Mwana ne mutuma blessing. Mwana ne mutuma blessing. Kati mama we bwe yalabanga oba oli awo essanyu lyaffe eryasooka olyeggula emmotoka twalijjawo twagitunda olw'obulamu bwe obulungi. Mama we naye ne kitamumala ekya blessing. Mwana n'amutuma Alteza. Oh, your first car. Our first car. Wow. So omwana waffe ne tumutuma blessing Alteza. Era ndowooza kugamu kumanya gayina abasinga bamuyita Alteza kubanga mama we yajagala nnyo ate lye linnya lye yasinga okwagala. So bwamala ozaala tufulumya eddwaliro tugenze waka buli kimu kitambula bulungi. Yazaala normally oba wa C-section? Yazaala normally, yasindika omwana we nafulumya eddwaliro nga musanyufu. Tubeerawo ewaka omwezi ogwasooka omwana n'alwalamu katono zino jaundice bamutwala mu ddwaliro ne bamujjanjaba. So Maria, she was a new mother. Yali talina kyamanyi nga keera ku makya najjayo engoye z'omwana engoye ze byonna byonna n'ayoza. Banayibba nga bamugamba naye nakawere namalako naye nga tafaayo kwata engoye ze n'ayoza n'ayoza kola kino. So kati omwana bw'atereera Maria n'atandika okufuna obuzibuzibu. Tuuka akawungeezi temperature ye n'erinnya banoonya ekimuluma tebakiraba. Amagumba ne gamuluma n'atuuka mu masekkati g'ekiro n'ayokya nnyo n'ajugumira n'akankana. Masekkati g'ekiro n'omutwala mu ddwaliro ne bakebera ekimuluma nga tebakiraba. Maria n'etuuka ekiseera ne mutambuza ne mutwala buli wamu. Sijjukira twala Maria mu government hospital. IMC Munansana mwonna twatambula. Novik. Akasente nali nkuŋŋaanyiza ya katonotono nga konkatadde side ka mwana twali tuteeseteese ggulira mwana bintu nga maze otereera. Ne tutandika otambula Maria ne mutwala wano Novik. I had friends abaali banjagala ne bajjanga ne babeerawo mu ddwaliro bangi. Ne ntuuka ekiseera Maria nga siva mu ddwaliro naye nga tusula mu ddwaliro tusiba mu ddwaliro tulira mu ddwaliro. Abasawo nga waliwo mutuuka ne bamukebera nga Maria alina malaria ne batreatinga malaria. Maria n'awona ne muddayo waka. Muba muzze waka enkeera olwokubiri olwokusatu n'addamu n'asitula omuliro ne muddayo mu ddwaliro ne banoonya ekimuluma nga tebakiraba. Amagumba ne gamuluma, ennyingo nga zimuluma nnyo. Ne tutambula buli wamu ba physician nga tebalina kye balaba.
ne twewonya okuba nga ne Novik terina kye yazuula. Ne tudda ewaka, Maria n'abeerako bubi nnyo, ne mutwalako ewaabwe mu famire ye, ne babeerako naye, ne kigaana, ne bampita, ne munona, ne muzayo gye yazaalira, nabo tebalaba kizibu. Tetumanyi gye kyava, n'addamu n'atereera n'abaako bulungi. Ne tubeerayo waka. Mwabeerera mu ddwaliro omwana amwani yali amulina? Baba alinga naye. Kamubeera naye mu ddwaliro? Nga actually natuuka ekiseera nga Maria n'omwana bonna mbatunuulidde bwe nti nyina okuwa omwana kyayi, nyina omunaaza, nyina okunoonyeza Maria ekyokulya, nyina obeerawo, nyina okuleeta kino, nyina oleeta kiri. Kiseera ne kituuka ne famire yange ne ŋŋamba naye lwaki Maria tomukwata n'omuwaayo ewaabwe? Oba oli awo balina kye bamanyi ekisingawo. Ne mbagamba nedda, Maria mwagala, mukyala wange, tugenda kukola mbaga, lwaki mba muwaayo? Era nakimugambanga nnyo, woowonera ngenda kukuba embaga. Nte kyasoboka. So ekiseera kyatuuka nga tuli waka, akasente kampeddeko, ne ŋŋamba Maria, omanyi ngenda kukwata nkutwala ewaka ekiboga gye banzaala. Food is free at home, water is free, buli kimu kiri free. Katugende ewaka nga nsigazaamu emitwalo 5. Nina akamotoka bakayita Starlet kafu, ne nkakwata ne nkayiwamu emitwalo 5 ne nkavuga. Maria nakkiriza tugende. Ne tugenda ekiboga. Tuba tutuuka mu kkubo, emmotoka n'eyabika omupiira. Kisigaza ssente, ne nkubira be nakubirawo, ne bannyamba ne ngulayo omupiira. Ne tudda ku kkubo ne tuvuga, tuba tunaatera otutuuka ewaka n'eddamu n'eyabika omulala. Era ne nziramu ne nguzaako. Bwe twatuuka ewaka ne tubeerawo. Maria n'abaako fine, ne bamusanyukira, ne tubeerawoko. Embeera ye n'etabuka, n'atuuka ekiseera nga ssabubi. Ne tumuddusa mu ddwaliro. Nga mulina omwana era? Yes. Tumuddusa mu ddwaliro. Ne bamusaako oxygen. Before nga tebannamusaako oxygen, basooka ne bamusaako amazzi nga bagamba temperature ye eri wansi nnyo, balina ogyambusa. Balina kumuteekako mazzi mangi, ne bamusaako amazzi nga mangi. Natuuka ekiseera nga bw'omunyigako bw'oti wano wagwayo, ennyama egwayo n'etadda. Tubeeramu eyo embeera, Maria nga ali bubi, naye nga omubuuzaako nakugamba nja kuba fine. Ne tubeeramu eyo embeera, Maria ali bubi, bamusizaako amazzi, nadda engulu. Awo famire ye we yaggukira. Ne bantunuulira bubi nnyo, cause muwala waabwe nalemererwa obbagamba ebyali bigenda mu maaso. Ne bamunsaba ne mubamma. Naye kennyini n'abagamba sina gye ndaga, nja kuwona. Nembeera ne Maria, famire ye n'egenda, nembeera naye. Famire y'omukazi yakusaba omukazi n'ogaana omuwaayo? Neŋŋaana omuwaayo. Lwaki wagaana? Oba oli awo nalowooza Maria ajja wona. Ate oba oli awo nali muto. Tewafuna advice emala? Nze famire yange ne bakulu bange ne muzeeyi wange baŋŋamba omwana muweeyo. Ne mbagamba nedda. Oba oli awo tekyali ku buto, naye muli nawulira ng'omusajja. Olaba ojja kimanyiza? Yes. Kubanga ate waliwo bye nalowoozaako ebyali ebikambwe ennyo okusinga ku ekyo. Twabeerako mu mbeera nga tewali kyakulya, tewali ssente, Maria nga mulwadde, nga alusa zimuluma, luto nga luzimbye lukoma eno. Ne ŋŋamba oba nkubira famire ye, ne ŋŋaana. Ne mutwala mu ddwaliro, abasawo ne bamusaako eddagala ate ne libeera lya bulabe eri gy'ali. Kati ne binsobera nga Maria agenda. Paka we namukwata ne mbaako gye namutwala era ddwaliro. Ne bamukakkanya mpola mpola. Kati muli nga ndaba kino ate oba oli awo si bubi nnyo okusinga ku kiri. Ne nga kanjira mbeera naye. Ne mbeera ne Maria mpola. Natuuka ekiseera nabanga ateredde, ne tumukwata ne tumutwala ewaka. Bwe twamutuusa ewaka ate n'akyuka.
n'atandika okussa obubi, ne tumuddusa mu ddwaliro ne bamussa ku oxygen ne bamukebera. Bwe bamala omukebera ne batugamba Maria bamukubye nnyo eddagala, organize ze zibadde tezikyasobola kuyamba ddagala eryo kulikolako. Liver ye ne kidney ye biri damaged. Mumuddusa ekiruddu jajja oyambibwa. Bwali bwakiro ali ku oxygen, ne bukya ku makya tufunye ambulance ne tumuddusa kiruddu. Tuba tutuuka mu kkubo ambulance neefa. Sikirabangako ku nsi ya Mukama. Ambulance neefa. Ekyo kye bagamba nti ekuba omunaku tekya. Ambulance efudde. Siinaamu yadde 10 zonna zonna nazikute n'enziwa ambulance. Bwe mala okufa nanyini ambulance atunudde awo akubidde bamakanika abazze. Kyokka omulwadde ng'ali mu mmotoka. Omulwadde ali mu mmotoka afa, omukka abaka mubake ndi bweru nkulukusa maziga. Nanyimirira ebbali n'enkuba emmotoka emikono. Zonna zonna nga zimpitako buyisi. Ne waliwo gayo omu yali mu Prado TX n'ayimirira nakkiriza ne mugamba saba tuyamba. Nvugaako nnyamba tugenda kiruddu. Naye nzo okuba totuuka mu kibuga. Justin droppingako somewhere. Bayitawo Kakiri, nyinawo kyali wange. Nsobola omunnyonnyola n'atwongerayo. Natugamba kale mutuule. N'avuga emmotoka agisaamu double indicator n'agivuga bubi nnyo. Tuba tuyingira Bukomero. Tusanga omuti nga gugudde mu kkubo. Tusanga omuti nga gugudde mu kkubo. Bali basala miti ne gugwa mu direction embi. Kati twabasanga, yes, twabasanga balwana bagezaako kujjamu matabi mu kkubo. Maria muwaniridde ali bubi takyassa bulungi, omukka abaka mubake. Siina kye nnyinza kukola. Paka we bamala musajja n'asimbula emmotoka. Twatuuka e Kakiri ne nkubira mukwano gwange n'ajja ne tukyusa ebintu ne tugenda. Tutuuka ekiruddu Maria ali bubi nnyo. Awo mu ekyo ekiseera nga tosobola kubira famire ya Maria oba muganda we oba omuntu yenna ow'emyaka gy'obeeko n'ebyomunnyonnyola ku nsonga eyo. In fact natuuka ekiseera nga neetaaga omuntu gwe nnyinza okunnyonnyola ebintu nga bino mpeweereko, naye nga simanyi nawe bakuuma kampani abantu nga mbeewala nga nyina ekiseera kye ndimu ekizibu kuba nze namala ebbanga lya myezi nga 3 ne Maria mu ddwaliro. Ngamba oba oli awo ajja tereera. Abantu abasinga babeera weak not because they are naturally weak but because they've been strong for too long. Nene bawunzika nga tebalina kye bafunye. So natuuka ekiseera nga ndi strong. Enkyanja kuba fine. Ajja tereera ate kati kasmile kazeeko. Nekyamazima ekiseera kyatuuka embeera ya Maria mbi. Famire ne njitegeeza nti tugenda kiruddu. Ne ngamba tujja. Nali ndi awo n'akagguka kiruddu nabo nga bazze. Tuukawo buli akutuukako akutunulira bubi bwe yeesooza n'empulira nga gunsinga. Already neesalira omusango. Already omukyala ali bubi. Embeera ye si nnungi. Ndi awo nkotesa omutwe. Obalabako buli ayitawo anyeenya mutwe bwe yeesooza. Tewali ayetaaga kubako kyayogera. Ate kati mulimu mu famire mulimu bali abaali abamubeerangako ennyo mikwano gye. Katanga abo bo bakambwe eri nze. Already nga nyina obuzibu bw'okuba nti mukyala wange ali bubi. Omwana wange talina laavu ya maama we. Kasente sirina. Ate ne kino kinneegaseeko. Kati nga ndi awo sibitegeera. Mu mbeera gye nalimu bazze omutuusa ekiruddu twamutuusiza mu emergency. Balina
zones zanjawulo, red zone, green zone, yellow zone. Bw'otuuka ng'oli bubi nnyo bakussa mu red, bw'oba toli bubi nnyo bakussa mu orange, green. So kati we twatuukira Maria bamussa mu red zone ne bamussaako amazzi nga mangi, pressure ye yali wansi, ne bamulwanyisa nadda engulu. Kati ne tulaba ng'alinga ate akomyewo. Famire ye neeyogerako naye ne balaba nga ate akomyewo. Tebaamuzza na mu zooni eddako, baamubuusabubuusa kubanga yali atandise otereera. Bwe twatuuka mu zooni eyali esembayo yellow, bamukozeeko ne batusindika mu ward eyali esembayo, mwe yali alina okufunira treatment ya kidney okuba nti zaali damaged ne liver. Bwe twatuukayo batandise omukolako. Maria sijjukira kuva ku Maria, amaaso gange gonna gaali ku Maria. Okuva we twatuuka ekiruddu, Maria namugambanga ekintu kimu, our baby akwagala nnyo. Oba oliawo nga ndowooza kiyinza omumumakinga strong. Maria ekisinga okuba ekyennaku nti wiiki namba Maria talina kigambo na kimu kye yayogera. Ng'asirise, nga mulwadde ng'asirise, nga tavaamu yadde ekigambo. The whole week Maria nga tagambako mbu oba ayagala kulya oba kugendako mu washroom, nga takola sayini. Maria yali talina kyayogera, nga just mubuuza Maria nkutwaleko mu shotiko, Maria nkutwaleko wano, oba oliawo n'omulowooleza n'omusitula n'omutwalako ebweru. Talina kigambo na kimu kye yayogera wiiki namba. Maria we twali ekiruddu sawa ng'emu ez'akawungeezi, embeera ya Maria n'ekyuka. Bwe mala okyuka atandise okussa obubi, atandise okweraliikirira, bamusizzaako oxygen neera. Maria n'aba bubi nnyo. Kati ate awo famire ye neekambuwalira ddala. Buli omu yeesooza bwesooza. Naye nga bukyanga wamututte tonnaba kuvaako waali. Nga sinnabavaawo waali. Namala ennaku 2 nga sirya sinywa, nga ntunuulidde Maria bwe nti. Maria ziba ziwera ssaawa 7 ogw'ekiro. Maria n'atandika okwenyoola. Ziba zikoona ssaawa 8 n'eddakiika 2, Maria n'akutuka. Maria n'afa. Maria n'afa. Abalungi abali ku HK Media olunaku lwaleero tulina Dan. Dan yavibwako omwagalwa we Maria. Nalabye ku mboozi ye nagiwuliddeko n'empira njagala ngisharingireko abavubuka abali wano ku HK Media. Muyinza okufuna kye mugifunamu ku mukwano, ku responsibilities, ku maka gye mubeera mufunye abakyala, ku baana bammwe, kubanga kati he's a young dad. Omwana we ali ate? 5 months. Ali fine. Maria yakafa 5 months ago. Maria, ever since she left, leero ziwera ennaku 3. Omwezi guwera. Today is first, right? Leero aweza omwezi gumu. Soko nziriremu wano eno wenkomye nga muli mu ddwaliro nga Maria akutuse. Ssaawa 7 ogw'ekiro, family etabuse. Sawa zaali 8 n'eddakiika 2. Maria na breathing omulundi ogusembayo. Walibese bubiri ne guest n'omwetera. Tuwe nga Maria akutuse. Sawa 8 n'eddakiika 2 Maria akutuse. Lumu May. Era ndowooza May gwe mwezi gwe sigenda sonyiwa. Gubadde mukambwe nnyo ku saidi yange. Nali sikirowoozangako nti ogwokutaano
busobola okujja nga mukambwe bwe guti naye nali sina kyakikolera kubanga sikulukusangako maziga nga bwe nakaaba olunaku olwo. Maria nali mwetegereza bwe nti ng'afa ne mugamba Maria our baby, mukazi wattu alwana kubaako kyayogera. Ekisinga okunnuma nti Maria talina kigambo na kimu kyeyayogera, like banaye ngenze. No goodbye word was said. Tewali like sijjukira kuba nti Maria alina kye yali amanyi. Oba oliawo simanyi state gye nali munze ne Maria, simanyi twali tuyimiridde tutyanze ne Maria, n'akwata ekkubo n'agenda. Oba oliawo ebirooto byonna byonna, ebintu byonna byonna bye twali tulowoozezzaako tuukako, twali tutandise olaba gye tulaga, n'otulako ewaka n'ogamba awungezi kanabe ku movie, mukyala n'akufumbira naye kanfune ku kyokunywa mu fridge, n'ogenda n'okijja mu fridge. Just tubadde twakabeerawo banga tono nnyo. Maria talina na kimu kyanyumiddwa. Obulamu bwe twali twabulowooza oba oliawo tubadde tutandise olaba gye tulaga. Maria n'agenda. Naye oba oliawo embeera ya Maria, obulamu bwange ne Maria nandyetaaze okubaako kyenjogerera, kyembadde nsiba ngamba mikwano gyange. Bintu biringa 2-3. Ekisooka, bw'oba ogenda okusisinkana omukazi oba omukyala, abavubuka, bw'oba olina omukyala gw'ogenda osisinkana oba omuwala gw'ogenda osisinkana ng'olowooza gw'ogenda obeera naye obulamu bwo bwonna, keera ku makya noonyereza famire ye, omanye famire ya mukyala wange, how do they react nga tuli mu ssanyu, how must they react nga tuli mu nnaku. Wakitegeera, bagenda kulaba batya bwe muba nga mulina kye mutuuseeko, bwe muba nga mulina we musiraanidde. Ekyo kyekisooka. Ekyokubiri, abavubuka kino sikigamba muntu yenna mukulu amaze ebbanga lyonna amaze ebbanga mu bufumbo, wabula nkigamba omuvubuka ali eyo. Yes, olina girlfriend wo, oba oliawo wife wo, oba oliawo husband wo, oba oliawo boyfriend wo. If you have people you love, show them before they are gone. Yes. So. Nze ndi musanyufu nti oba oliawo bwe nkaaba ennyo ne nzijukira nti Maria namwagala. It puts a smile on my face. Waliwo wembeeraawo andi mikwano gyange ne mbavaamu ne ngenda mu kisenge kyange ne neesibirayo kumala olunaku lulamba, andi eyo ndowooza bulowooza, looking at Maria's pics, ndowooza ku bintu bye twali twalowoozaako bye tutaatuukako, ndowooza ku trips ze twali twalowooza okukola omwaka guno, ndowooza ku charities ze twali twategeka okukola omwaka guno. As I told you, Maria was a nurse, era yayagalanga nnyo kola ogaba free medication eri abo abaana b'oku streets abatalina access kweyo quality health care. Njagala nzizeeyo ko wano mu ddwaliro nga Maria Allah amaze omujjulula. Famire mu kuziika baakuyisa batya? Waziika? Naziika. Era ndowooza oba oliawo obusungu bwe bannyinako
singa nali saakyala waba Maria nandibadde siziika kubanga story eyo yonna bwe njigoberera bwe nti nyina we ntuuka ne ŋŋamba singa saakyala awo nali ngenda fiirawo era Maria bw'amala okutuuka bw'ati kwegamba yo ensi tesaasira oba ofiiriddwa oba tofiiriddwa ensi esigala etambula omaze okufiirwa waliwo ali mu mochare ayagala treatinga mulambo kati mu maziga ge nali nkulukusa nga ndi wano ndi bwenti wa mochare najja nangamba bro twetaaga sente leeta tugende tufune eddagala twagala treatinga mulambo go banaye oga banaye tewali budde ensi erina otambula leeta emitwalo 15 banaye nyina emitwalo 6 kati ate wuyo ono byayogera paka we twateesa bagenda ne bamutreatinga nali siimirirangako kulamuza case. That was my first time. Nenga n'amaziga gampitamu sente zonna zonna ze nali nyina nazikwata nengula case yali esinga enalowooza nti oba oli awo singa kibadde kintu kirungi Maria yandikyagadde nenjigula era kyali kyannaku nnyo okuddamu okulaba ku Maria nga takya breathinga. Nawulira ennaku ku mutima gwange naye nga byonna byonna sirina kyabikolera oba oli awo nandibadde nkaaba essaawa zino naye nakaaba amaziga mangi nga Maria yakakutuka era ne mu kuziika ndowooza sijjukira kukulukusa maziga newe nali mpa speech newe nali ku ntaana saakulukusa ziga. Maria nali mwagala famire yange mikwano gyange bonna bonna bakimanyi oba oli awo tewagenda kuddamu kubeerawo balala nga ffe nze ne Maria there won't be balala nga ffe nze ne Maria. I believe that gigenda yitawo emyaka nga 12 tekigenda kuvaawo. Maria yali mukyala ayaniriza buli omu. Maria yali mukyala atwala abantu bange ng'ab'omugaso ne bwe mba nnyina gwendeese nga tamumanyi ajja kusanyuka ne tuba tufunye misunderstanding nga tulina misunderstanding ne Maria ng'agifumba n'agimuwa n'addayo ne yeebaka. How long is it now okuva Maria we yafa? Ziseewo ennaku 3 kati mbala omwezi ever since Maria left. Ndowooza sisuubira nti Maria agenda kuddamu akomewo cause waliwo embeeraawo nenyimuka bwe nti neŋŋamba oba alina gye yalazeeko agenda kudda naye nga tekisoboka. Buli kimu kyewuunyisa awatali Maria oba wakatambulako bw'oti n'okyama wali ogenda okulaba nga Maria yalinga ayimirira awo. Waliwo wentera okuvaayo waka waliwo edinisa eriri waggulu Maria yayimiriranga eyo nakubira bbayi. Yes. Waliwo wentuukaawo nenyimirirawo nentunula edinisa eryo neŋŋamba oba oli awo nankubira ku bbayi naye nga tekisoboka. Tomulaba? Naye oba oli awo ngezaawo kulwanyisa depression kubanga nze nali simanyi nti oba depression yaddala oba abantu abakungubaga babeera bakitegeeza mpaka lwe kyantuukako. So you have to fight depression yourself. Olwana olabe nga togisigalamu togibeeramu naye ng'ate era still waliwo ebikukema ogibeeremu. Whenever I look at Maria's pictures, the smiles. You're going to take all those pictures away. You're going to keep them in a suitcase somewhere and stop looking at them. You're going to delete them from your phone and find a folder on your hard disk obiseeko ofuneko gy'obitereka. Sisuubira nti ekyo kiyinza okummala cause Maria neetaaga omulabako naye nga kigenda kumpa obuzibu. Where is your baby? Ali waka. How old is she? She's 5 now months. 5 months. Abeera nani kati? Abeera nange mulabirira kubanga Maria we yagenda ofiira yali talina kyasobola kukola so
yalinze eyanazanga baby nenaza Maria nempa baby chai nebasa baby nemanya nti kati zine sawa baby empewe bemuyisemu baby waba amaze okunywa chai omuteeka ku kibegabega n'omukonakonako baby akola bwati ne bwati bira binanga mbize ne kyali ekyo ekiseera ndowooza Maria yali yakazaala myezi ng'ebiri esatu myezi gyali ng'ebiri esatu Maria ngamba naye ebintu bino wandibiyize kuba nyiza okuba nga siriiwo ate nga weetaaga omwana ono omulabirire nga nze simanyi oba oli awo tyasiibula nannemerako nnyo ekigambo kyenyinza oba oli awo okusembyayo nti ng'era kibadde nga kyogerwa give people their flowers nga tebannalekulira Maria statement eyo yagikola nali ne bakyali bange si bbanga ddene nnyo myezi ng'esatu emabega myezi ng'ebiri emabega yagamba nze mundaba wano naye nze nja kufa mumpe ebimuli byange like ng'asaaga nze nja kufa mumpe ebintu byange like bobo njagala ndaga if you love them please show them before they are not gone kigenda kuba kyannaku nnyo kulaba nga omuntu gwe wayisangamu amaaso nga taliiwo nga tokyasobola mufuna bavubuka tukolaga amalala noba nga toyagala kutegeeza abantu bo nga bw'olina mukazi ate ng'omwagala omukazi omuwala ali eyo noba nga olina omusajja boyfriend wo naye ng'okimanyi omwagala afaayo gy'oli toyagala tegeeza abantu bo nga bw'omuyina nze amuhappy nti oba oli awo abantu bange nabategeeza famire yange yakimanya famire ya Maria yakimanya era abasinga obungi abamanyi I used to Allah akugumye nsaba Mukama Katonda akugumye kikufuulire kyangu nnyo I know kijja kuyita naye kizitowamuko ati support ya Charity tugireetawa Charity nyina team gye nkolagana nayo of course I'm the director then I have my team eri wansi era kitubeerera kizibu nnyo cause tulina documents ze twasayininga nga Maria kwali so there is that time wotwekeddwa okuba nga mulina okuddamu musayininge naye nga signature Maria emisinga kiddamu ne kitukaabya cause twagitandikanga group my friends kyatandikira ku Maria then ne tujjamu tulina we tuba tusenga tulina osayininga then Maria's signature nga emisinga it has been yoka jangwa tule wano naffe jangwa tule wano actually ono mpozi yani bamita Kelton yono gye mwasula ne Maria Kelton jangwa eno okay bambi akwerekeddeko paka ne ku seeti Kelton how are you? I'm trying to be okay. Wabale kubeera ne Charlie ono Charlie wange ono twakula ffenna ku kyalo kimu ey'ekiboga. I'm so sorry about the loss of Maria. Yamuna ebyatuukawo bubi Maria abadde tubeeranga nnyo wano kumpi njogera ennaku zino nga bwe bagamba ku kido nga buli we tulaga abeerawo Maria kati mukiyitamu mutya okukiyitamu kyo kiyinza otubeerera ekizibu kubanga nzijukira olunaku Maria lwe yankubira essimu nga ndi waka naŋŋamba ebigambo bino naŋŋamba Kelly nzizeemu era nendwala empiso za kumukumu nze nga nzikooye tuli wano tupaakinga neddaani genda mu ddwaliro era nenze mpulira mbikooye screenshot yeeyo ne audio nagipostinga ku TikTok nekyo ekintu kyenziraawo nendowooza waliwo n'ebiseera lweŋŋamba oba nkube ku ssimu ye wayinza oba wagikwata nogijja obujja mu ssimu owulira kikalubira kubanga Maria yali afuuse nga sister wange sobola okitegeeraawo ng'afumba kamera aleetera bakyali baabwe yes wekiri ne bwe twabeereranga mu mbeera embi eri mu nnyumba nga tulimu abalenzi bangi ng'eresiti ng'atekesa akamere nga buli omu ali ako
obulamu buno bannaye bututwalako abantu betwagala okufa banaye tekuli wala n'abantu mweyise bulungi cause ffenna tetumanyi ddi we tugenda genda. Dan, I'm so sorry naye njagala okwebaza ono kyaliwo bambi okubeererawo ne bakyalibo bonna abalala beesirabyeko leero banneebalize. Nja kuba mbategeeza. Just like how I said, boys and girls, oba olina omuntu gw'oyagala, boys and girls, oba olina omuntu gw'oyagala, please show them before they are gone. Kigenda kubanga kiruma nga kyatabbo nnyo okubanga tewabaagala. Simanyi oba oli awo. I've never faked mukwano gwange gwe nalina eri Maria. Aye naye sijjukirayo kugufeekinga kubanga kyali kyaddala. Kyewunyisanga nnyo buli omu gwenna eyansisinkananga nga ndi settled cause abasinga baali bamanyi nga bad boy. Abasinga baali bandabanga omuntu atasobola kubeera mu relationship nga nsetolinze. Abasinga baali tebalowooza nti nsobola okuba omuntu obuvunaanyizibwa. Ne bakulu bange abasinga era kyabeewunyisa okubanga tinali wa buvunaanyizibwa n'obbasinga. So kyabeewunyisanga nnyo naye oba oli awo nakikola ate era ne kiba. So bw'oba olina omuntu gw'oyagala nkizeemu. Just like how I said nga tuziika Maria. Nze singa gwali mukwano nga gwe gwali gulina okuwonya Maria teyandifudde. Maria teyandifudde kuba namwagala. Era singa mukwano lye lyali eddagala yali tajja kufa. Your last words to the guys and girls out there. Abatannabakugira abatannabakuwasa. Abo bonna eri oyo yenna oba oli awo yeteekateeka oba oli awo yakatandika wansi mu kazigo wansi eyo mwekkiririzeemu kijja tuukirira sometime mubeere ne we mutunuulidde. Like boys and girls, respect eri buli omu. Yes, one day one time kijja kutuuka nze kinnuma kubanga oba oli awo bye twali tulowooza okutuukako twabituuseemu oba mbituuseemu n'omuntu ataliwo gwe nali ndowooza nti alibeerawo. Kinnuma naye mwekkiririzeemu kijja kuba respect eri buli omu ate era munooba omwagala mwagale. If it means posting them, post them. Ekyo kiri cheap. Madde ndaba relationships olinga aswala no posting omuntu just like that. Post them. Tekina kye kikostinga. Let the people around you know about you. Yes. Like si kya bbeeyi kera kumakya postinga muntu gw'oyagala. Tekina kye kigenda kujjako. That's it. Kyenyinza okugamba. Byandibadde ebigambo byange ebisembayo. Eri emikwano. Tukulabye ng'obaddewo mu bulamu bwa Dani from day one. Yes. Era omuntu gw'oyinza okugamba nti abadde ategeera ennyo laavu ya Maria ne Dani, nze mbadde nga ngitegeera. Era oluusi ne bwe baba bafunye obutakkaanya oluusi mbeerawo. Ne ngamba ya Dani anyiiza naye bimala ne biggwa. Teri mutuukirivu ku nsi. So kyenyinza okugamba omuvubuka ali eyo ng'olina omwana w'abandi eyo gye muli. At least gezaako okulaba nti ab'ewaka mukyalo oyo bakumanyi. Singa Dani yali teyakwata kkubo genda kukyala oba osanga ate byandibadde bibi mu kuziika. So at least okuŋŋaanyawo akatonotono k'olina ne bwe gaba mitwalo 2 kufuba okulaba nti okyala. Kubanga olunaku lugenda kukya omwana oyo gw'obeera naye afuna obuzibu ng'ewaabwe tebakola ki tebakumanyi. Si kusaba saala mbi naye bwe kukya ku makya n'ava mu bulamu bw'ensi eno ng'oli naye. Oba n'afunamu obuzibu bwonna. Yes, ogenda bannyonnyola otya nga tebakumanyi.
Nkitegeera. Kale bannaye mwebale kujja, mwebale kunkyaza, then mwebale kutubulira ku story yo wano ku HK Media. I believe it has inspired a lot of people. Manyi nti ya nnaku naye bantu bangi nnyo bapikinze leaves okuva mu story eno. Era njagala okugumya, nsaba Mukama ayongere okugumya, omwana we amugire, amukuze bulungi. Yenna ayinayo akantu k'oyina okaweereza Dani, osobola okunoonyaako. Nekamuleetera si kyo Dani? Nsobola okamuleetera abalina engoye z'abaana. Dani alina omwana muwala, osobola okunoonyaako ku namba yange y'essimu. Nsobola okuba nga mbimutuusaako bulambalamba. Mwebale kutulaba, mwebale kutwagala, mwebale kusubscribinga. Yenze HK Media, Hadija Kigozi, mweraba.